Samali Wakuli omulimu gw'obuwaabi bwa gavumenti agumazeemu emyaka egiwera ng'akola ku misango egizibwa ku baana abakyala n'obutabanguko mu maka. Agamba ku misango gy'akwasibwa ebitundu 50 ku 100 alemereddwa okugiwangula nga kiva ku bajulizi b'okuttibwa oba okugaana okuwa obujulizi mu kkooti olw'okutya. Kati yayinza okuba ng'ali mu kkomera naye ng'alina netiwaaka ye ekkolera eno wabweru, ate nabo bakimanyi bulungi nti omusango okuyitamu bulungi ne bamusiba oba ne bamusalira omusango yeetaaga omujulizi. Kati omujulizi oyo gwagenda okutandikirako okumubuzaawo oba okumuggyawo oba okumutiisatiisa. Kati mu kutiisatiisa gye mingi gye tulinawo. Kati naye tulinayo emirala gye nali nkozeeko omujulizi we yafa. Ng'omusango tegukola ki tegunaba kutandika. Ku misango egisinga nga gya butemu also n'emisango how do they call terrorism mu Luganda obutujju egy'obutujju bangi nnyo battibwa. Eno y'embeera abawaabi ba gavumenti okwetula eggwanga gye bayitamu olw'obutabeera na tteeka erikuuma abajulizi mu misango ekiviirako kkooti okugoba emisango gino oba ofiisi ya ssabawaabi wa gavumenti okugiggyamu enta. Emisango egimu tetutera kubeera n'abajulizi bangi, kati kkooti eba yeetaaga kye tuyita eyewitness. Kati eyewitness oyo bw'aba taliiwo emisango egisinga giba gihafudde. Kati oguba gwagenze ne bw'ofuba otya tolina kinene ky'osobola okukolako. Okwemulugunya kuno kye kimu ku binokoddwayo mu lukuŋŋaana lw'abawaabi ba gavumenti oluyindira mu Kampala nga baagala babeewo etteeka okubasobozesa okuwangula emisango ebyatwala mu kkooti. Newankubadde ofiisi ya ssabawaabi wa gavumenti ekola ekisoboka okuyambako abawaabi ba gavumenti okukuuma abajulizi bano, bagamba nti tekimala kubanga oluusi yeetaaga ssente nnyingi okukweka n'okukuuma omujulizi ng'omusango gugenda mu maaso ne guba nga guwedde. Kati oyinza either okumukyusa amannya oba olusi omu ne kusinziira ku ssente eziriwo oyinza okumukyusa feesi ne tumuwa feesi endala such that bali abamunoonya ku Kampala road tebasobola kumutuukako mu bwangu. Neera bw'aba aze mu kkooti era kkooti nayo tumuwa feesi endala oba n'aweera obujulizi emabega wa kamera kwegamba n'atalabikibwa mu maaso g'abantu bangi. Omwogezi wa ofiisi ya ssabawaabi wa gavumenti agamba nti etteeka lino likyali mu bubage. Our head of Department of Witness Protection sits on that committee and they have been working towards the enactment of the law. Their work stalled due to the COVID-19 pandemic, however they have resumed and they are now pursuing the regulatory impact assessment. Olukuŋŋaana lw'abawaabi ba gavumenti olwateekeddwa okujjukira omuwaabi wa gavumenti Joan Kagezi eyattibwa mu 2015 lwa kukomekkerezebwa olunaku lw'enkya. And I will ask the Justice President to kindly join me